SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Ochali ku Uganda Mukamooli nga ye YouTube channel tojja kwerabira mwemwe nayo nabagala okubanga mulanga tugenda bawe namba za masimu zibeere nga scrolling nga zita mu scrolls. Ochali n'entambi wamunange Wycliffe bindeba awedde entambi tambi abawadde amagezi akuwadde amagezi no babasibemu bategeere ntambi abo bato kisusiza nedda si kukisusa abantu balina okuddamu ku magezi ssebo. Okay, ntambi. Let's go ku story yokubiri. Je kuba obadde ngamba tuve wano naye ate ne kugamba waliwo story je tusobola okubanga tetuleka. Story y'omwami Emmanuel Lwasa. Tega kyali mawulire nti yawukanye ne Angel. Birungi Angel. Gwe yakuba empeta. I mean gwe yamwanjula. Okay, gwe yawasa katugambe. Yamwanjula. Yamuwasa. Tetunaweza omaka guweze. Tegunaba kuwera. Teguweze nako. Bayawukanye. Ya Lwasa twamulabiko nga akola press conference. Nga kakasa nti Angel binje bibadde bituukawo ko waliwo bali ku TV nga bali live on TV namukiisinga omuwala na finger discuss nga alumya Diana Nabatanzi nawulira nga Lwasa yogera bingi ntambi n'omuzannyo Diana Nabatanzi alina wagonera reason being kati Lwasa agamba Diana alinga nga mumeze because always yayogeranga ebyo nabikolanga ng'anoonya Nabatanzi akole ki alumwe njaga tutandikire awo nyiri kwe mane Lwasa nono omuwala Lwasa alina buzibu ki? First of all bwobeera nga oli musajja mukulu ng'akola ku ssente naye nga onakyo bananga education kintu kikulu nnyo mutwale abaana basome abaana bagende ku ssomero basome buli bw'obeera n'omuzadde nga teyasoma oba maama wo batatawo nga teyasoma nga maama wo yayagala nnyo ebintu by'okwefuula by'amalidaadi maama wo batata bamaliriza ayokyezza era osangira nga maama wafunye sirimu batata wafunye sirimu otegedde olw'amaddu buli lw'osanga omusajja omukulu ku myaka 5 nga takowa kutambula n'abawala ba myaka 2 musajja omanya alina ekikyamu era omusajja oyo either okwatanga bayibuli n'omusabira oba n'okwata Kurani n'osaala emizimu ne gimugwako. Lwasa ku myaka 5 gy'alina talina nsonga lwaki agenda ku mwala w'emyaka 25 kubanga sinatanugoka emyaka nga nkaga ne bawalabe benkana nga badayana otegedde nanti kweje emyaka gye alina kufuna mukazi wa myaka at least 4 naye yagamba oba 36 ate yagambye ayagala mulala wa 22 kyovolaba nti obugagga bwe bugenda asanawo bwe butyo okitegedde ali ku baana bato abamanyi okulya ssente abaana abato abakera ku maca Lwasa ekirooto kye kyakuva Masaka kujja Kampala kujooga enje ekirooto kye takuva Kampala kugenda Dubai kugenda USA kujooga okitegedde nti dreams za Lwasa already ali mu dreams ze naye kati abawala b'ennaku zino dreams zaabwe ziri bigga ekyo kintu ky'emyaka ntambi njagala okubeewo nnyo kyekyo sokoleka okuvaawo kyogamba teri bakyala baweza myaka 4 naye nga bakyalya ssente nga bakira n'emyaka 25 omukyala ow'emyaka 4 nga akyalya ssente nga waakayiba muyita zari yeka abalala abageza tebalya ssente ababa bagenze kukola okitegedde mpayo ku basileyo abamu basile queen ng'akera ku maca neyeteekamu airticket nagenda mu America nakomawo nagenda e Nigeria nakomawo nagenda e South Africa nakomawo nadde e Uganda nakomawo nagenda e Ghana ogu mwebali mpayo omuwala gwaiza okuŋŋamba akola ku nyonyi mimise makula
gogenda okungama mimi semakula akola mu nyonyi leka mimi ona asiba ne gundi ne tomiri ona kino bebe kulu kyayitamu bakiyita kyani kyekitalo kyalenga ku night kyalina ne night yawo byogambye ki bebe kulu yamuyitamu oyo muwala wamuyitani yabeeranga n'entebe eyo oyo mukyala mwerabidde tudde ku Lwasa ne Angel baddo ompa view badde nkugamba nti Lwasa emyaka ali mu 5 nga bwogambye ne Angel akyali muwala bw'obanga obadde odatinga misendo wa Galaxy FM kitegedde nga ye musajja gubadde odatinga ate no dumping ino wa Galaxy FM n'ogenda ku Lwasa etegezaawo waliwo ensonga lwaki ovudde kwenre n'ogenda ewa Lwasa era y'ensonga yemu ejja okukomyawo nti Angel bwe yagenda ewa Lwasa tiyagenda nga ageze mu mukwano. First of all, Angel was nobody. Angel yayita manyikiddwa. Ewawe nga balina sente sebo. It is okay. Naye yayita manyikiddwa. One of the biggest families there ewawe. Mwe family engagga muzibalira kugenda mu bbaala ne bagulayo. Asingagga. Sakoleke. Aba abaana be mumwana nalina waliwo special nali akola unplugged. Yali akola unplugged wali ku exclusive. Waliwo Chameleone. Lwasa ne Angel bajja nga okupima omugaggo wa kabi mumpimira ku kobo obwenge bubbereya ne bubbiya bwe banywa ne bateekawo Hennessy ochegere but obugagga babalya mu investment mbulira nti tata wa Angel yenanyini mutasa kafero ochegede mbulira ebizimbe byalina mu Kampala mbulira fa muzali n'embalala yes mbulira fa muzali n'embalala ochegede naye bw'obanga investments zo za kuba nti osula mu bbaala nonyo omenge nga kwe bawulira obugagga toba mugagga so tudde ku Lwasa ne Angel so Lwasa banange toggwayo nanti kyengamba Lwasa ku myaka 5 gyalina okugenda wa Angel yali agenze kumala biseera era bwagambye yafunye omukyala muteeso abakyala abateeso bali so intelligent nti basomi basoma otegedde boogera luzungu Lwasa ogenda kwogera luzungu lwenkana waggwe omwana omuteeso amanye ennaku yo okuva eri 10 soroti okujja mu side otegedde tolina byogenda mugamba gwe Lwasa era agenda kukwata amajaga agakube agalye otegedde n'ekirala kye mbadde nkugamba nti omwana w'emyaka 25 23 asatu abaana balina dreams za kugenda mu America togenda mutuuza Kampala kyova olaba nti basiba ku internet badetinga abasajja balina ekiddako ochegede bali mu basketball bali mu bagaya bazanya rugby bali mu gundi ezenjawulo kati gwe Lwasa oyagala ofune sente oje Kampala omala ogende odeye Masaka but according also to Lwasa's statement tambo boyogera bwotyo ogambye tubanze Lwasa nafuna omwana nga Angel chema ndoza nfunye omukyala gino okufumbira ettooke regardless Lwasa agamba Angel teyamufumbira teyamuzaalirako yadde mwana bw'oba tewakiraba naye ebweru alinawo abaana ngabo it is okay teyamuzaalira ekisooka alina embuto nga nnyamu ekisooka bw'alaba akantu ka Lwasa olaba nga kasobola okumanyisa omukazi akantu ka Lwasa bwekenkana osobola okusupportinga omusajja alina akantu akalinga kakalaamu osobola okusupportinga sister wo kugenda okubonaabona nga tagenda kufuna kibayita sex satisfaction naye alina abaana otegedde oyagala sister wo agenda abonaabonemu relationship bamuyita omwenzi ne Lwasa alina abaana yali kumidde ku bali abakadde ngambe bano abaana bato agenda mu buliri nga amanyi kyagenda okukola already abakipulani yes kati gwe omutwalira akantu akatetegerekeka oyagala akole ekyo amid this all relationship ya Angel tugirabye Angel agumidde ebintu bingi nnyo ye ne Lwasa ku Lwasa ebyogerwa ebikolebwa ki n'ebyo ebigambo byoyo n'ebigambo ebyajja ebyebifaanani biki mbozi nyingi nnyo ne ku mukyala olidana Nabatanzi criticism abantu gye bamuwa buli kimu nga bamuvuma ntambi mbeera Angels ekyendowooza nandigumidde ddala because waliwo kiki kyabadde kyalabe ku Lwasa ekisooka yali ayagala sente capital yamufuna tolina nsonga lwaki obeerawo ku musajja yageze solooza yes omusajja mukadde omusajja amagezi matono okitegedde nti tegagenda kwongerayo gye kagenda okukolera kugenda balima bwe batemwanye Masaka basitunda bwe bati kyenkugamba nti olwaleero omusajja amagezi ge yali akola gali matono
okusinga kugera lyayagala. So nolwekyo nga bwe nfuna sente zange nfunye capital wange nina otambula mu ngende zina kinjagaza mukadde Jambi. okyegedde ojja kulaba mu myaka ejijja nga miseno talina prima Lwaki? because mukadde nga miseno alina akaana kamutwala mu America prima oli awo oli mukwata mu bizigo mpola mpola bizigo ng'omwana ali kuna kyalina ne sente ayagala mutwala mu America nga gwe dream zo za Kampala abantu babala kiddako tolina kubeera stagnant mu kifo ekyo mbu bwe naava wano bwe nakola kino kijja kubeera bwe kitambula mu ogende. Kati Njambi, equation ya Lwasa ne Dana Nabatanzi right now we standing awa because wali twali tugirabye nti Dana yagaana Lwasa n'apending okuba nga afuna omukyala agenda omuwa ebirooto byonna ne ku mukolo bw'atyo we yayogera. Equation ya Lwasa ne Dana eyimiridde wa. Dana yasooka n'ayokya nayo bwe yayagala bouncer nti waliwo awo kanyama awo gayi olw'okuba yali alina ennyama nnyingi n'ayokizaamu naye ekisinga obukulu nti ebyo byonna byaggwawo. Kati saawa zino otunya Dana Nabatanzi nti yasirika yefuula musiru n'asirika n'atunulira Angel n'atunulira Lwasa bye yayogera n'asirika nagamba nze kantambulemu nafuna break n'ava n'akola ebibye. Saawa zino eyali ayogera kasasiro yenna bamuteeka takyalina kyagamba abantu ekikulaga nti saawa zino Dana awunyiize era omupiira agulina ye Dana. Lwaki bakulekawo nti Lwasa ya complaininga Dana yali amucheatinga. Lwaki ya cheatinga? Dana bava n'agamba nti yalina manyi ga kisajja tegeeza ne Angel lwaki atambuddemu nti Lwasa oboolyawo ye Lwasa si Lwasa mayinja si Lwasa muntu wa wansi just amaanyi ge yeeyasa nti tamalaako mu bumpimpi okitegedde. Era Dana bw'avayo n'akugamba nti Lwasa yali tamalaako tomunenya because it is the fact bakyala babiri bakamuddukako basatu Precious Romi yasooka n'agenda Dana n'agenda Angel agenze betumanyi olowooza mmeka abakadduka Nezala Toto bangamba yali Nezala Toto Zala Toto bangamba equation naye yaliko naye Njambi amidst all right now Lwasa ne Dana kiyimiridde wa obeera Lwasa oddayo because abamu nabalabe nga bagamba abantu nga bagamba Lwasa nti ddayo okuddayo Dana sabe kisonyiwo Dana agenda kugatta ki ku Lwasa agenda kipinga bugagga bwa Lwasa nga buli bonna Lwasa kati yeetaga mukazi we Dana sebo ategeera Lwasa sebo mu myaka gy'abeera naye we bavumanga Lwasa we yavumanga Dana abantu nga basaidinga ne Dana yali mu butaala naye bwe bakugamba nti sente ze yabbanga ku musajja yazitwalawo nti ebintu byamubabe according to Lwasa biri ku TV yabba ebintu byemunakola ki emyaka gye balina bonna emyaka nga 6 Lwasa yamuzaalira baba ategeera Lwasa yeetaaga famire ye yeetaaga omukyala gwe yalina gwe yazaalamu abaana yeetaaga abaana be basobola kukipinga bya bugagga bye yeetaaga bakazi bana bawala bapya baze kumunyagulako sente tabeetaaga akakane no talina nsonga lwaki agenda wa Dana amuweeki Dana agenda kugatta kikulwasa talina Dana alina following sexy tebagira Lwasa ku myaka gy'emikadde following agikozesa ki tebakyamutwala naba mu influencer si akita nanti taikuni akola ki mu society si mufere Afrika ba Brian White nti government egenda mukozesa is nothing is nobody asigale afune magezi gakipinga sente ze ave ku bakyala ayeso nye media agiveeko kubanga ejamuli akono obutono bwe yasigaza Njambi Angel njagala ojjukire emikolo we gyabeerangawo twamala weeks nga ne Angel aweereza Dana Nabatanzi nga agezaako musosonkereza agamba byatakola agenda bikola ebyo byonna bibaddewo right now ekojo neeyimirira wa ekisooka Angel yagamba abadde wali ku gundi ku radio Angel yagamba nga Lwasa tugamba nti Angel agende yetondere Dana no Angel yabagambanga n'okusooka nga Lwasa bwe yavumanga Diana yavangayo n'amugamba nti tomuvuma because omusajja atuukiridde omusajja wa Namadda tavuma mukyala ng'agezaako naye amala n'alweyungamu no yavayo n'abikyusa era ng'akulaga nti anytime from now on over Angel ne Diana bali ne target gye batuukako bonna nti either Angel yanoonya fame ne sente
sawa zino twali badde twogera ku Juliana Kanyomozi oba Rema alina album empya naye twogera ku Angel atalina kyagatta ku society. We are discussing tamwetaaga oba amwetaaga because Diana akola ku TV nti yetaaga okuba nti asigalayo amwogerako naye okuba nti atunda business ye because business ye kirabika magulu. Yes, nti bwe banangujerako ku TV nga abasajja abali ebweru bandaba nze yasulawo Lwasa abadde atigomya Kampala atigomya Uganda nze omukyala yamusuddewo nze ani asobola okumusuulawo nga bakanyanjula. Uganda Mukamooli gwego omuliro gw'owulira Maxudi Junior Ntambi Jimuzo taggwayo alinga luviri lwa gaali Ntambi right now. Oyogedde ku Lwasa n'ogamba nti alina okubanga yeesonyiwa media buli kimu bwekityo bwekityo. Angel n'omugamba talina kyeyeetaaga akakkane oba ne mu choices akyuseemu. Oba kye yali aliko yali akibaze. Namulaba mu bbala namulaba yali agenze kubba ssente yazifunye. Kati ekiriwo obuyaayi banabutambulira mu bbanga. Kati Lwasa mugambye Lwasa agende ku family ye ayite bawalabe ne batabanyiwe basale empenda gibakumamu ebyobugagga otherwise ajja kufa ebintu byonna babisike nga biri mu mabanja lwabakazi oba babibbe kubanga omukazi yenna ate abakyala basiru singa Angel banze Diana kuzaalira omwana nekera mu koti n'otandika n'enkola ebintu ebikyamu n'otandika okutuganya kula mu koti onkuba onkola kito kyane babagabanya ne barampati nsaba divorce kyekyo musajja 52 years okyaga kulaba mwana buto bw'ozaala obwana bukyalina future bunonya ssente leka bukubbe bwana bugende bugaggawa. Tabi Jimuzo gundi endala gye kisobola okuba nga tukoonako embozi ya Drekali ekute wansi ne waggulu tetwagala giwanya attention naye mulimu ekintu ekimu wosobola okuba nalaba posti ya ku Lwokusatu nalaba posti ya Shira Gashumba nasooka kulaba ya Posha ku Twitter nga Posha aloya ng'agamba nti abayimbi b'e Uganda bamalamu amaanyi yadde byayita naye kakasiro kuba ntubyogerako nti Drekali ali yagenda Canada nga tafuddeyo ku mukwano gw'esente yamuteekamu n'ebisikade bwebityo. Posha ayogeranga Posha aloya ne Shira Gashumba almost statement yeemu ayogeranga Shira Gashumba. Story ya Drekali etandika etya okuva last year okuba nga label waliwo label yavaayo negamba tetugenda gyogera company yavaayo negamba before mpaka records ya White Band abadde amaze omwaka nga gumu n'ekitundu kuba myaka 2 kakambe naye White Band atuzirabye for the COVID zabadde amutaddemu COVID season zonna COVID season sente zonna zabadde amutaddemu wano na wali ne plans babadde na nyingi bigger plans. I happen to talk to White Band one day nambuli ebyo ne Drekali yennyini nga bali bonna naye kati Ntambi omwaka gumu oba after 2 years wabayo abantu abajja bakiremi nga bagamba relationship ya White Band n'oyo ne Drekali irigo nagenda ku mukutu gwange gwa Twitter babatute mu kooti bagamba bagenda basiba nagenda ku mukutu gwange gwa Twitter Jimuzo 16 eyo tweet nchagira ne musimu yange ngenda gisharinga nengamba White Band like Drekali akwitize mpaka records namwe mukigana kyogera kokko ne bagenda kula ne bagamba ne bagamba osudi ya bichi naye mu makoko nga mu December otegedde ne bagamba kweyogeza ne yali na quoting olwokuba yalina mwe nagamba mujja kuswala kati kunze naye ani yaswala White Band kunze ne Drekali ani yaswala wadra Drekali yagamba mujja kuswala abantu ab'entima waliwo ne gaya bamuyita Dante yagenda ku social media nanvuma nnyo nagamba tebagala bichi njagala kudda mu Dante ali ku mpaka records bakyali ne Drekali bakyali sebo ebintu ebimu birabiranga wala before nakiraba Drekali bwe yagenda e Canada last year nga atandise okugira nga yekitiza ku mukyala munanga abayimbi abalina ebirooto talina nsonga lwaki agenda kuyimba Canada kuba ne population yayo ekyali ntono omuntu agenda e Canada nanti bameka be batwala okuyimba e Canada okuva e Uganda be batono abantu abagenda e Canada bagenda kukola relationship things era entertainment era kyasooka ogenda okukola
kwe kuba nti afuna oluwendo okukyalirako omukyala era basaba ebipapula nti bafumbo. Oyo omukyala yono mama baby simanyi ayinza okuba nga namukyala mulala I don't know simanyi siyinza kusala kigambo kye simanyi naye kyakyandaga nti anytime ava mu mpaka as I predicted abamu ne bagamba neyomulanga flight namalayo omwezi asobola kusigala kikimu ekanolonga be together. Abayimbi be Uganda abakulidde mu family eziringa ezaffe entonotono balaba kitono okujjako nga wasooka kwokyesako nze palaso yangamba yalinga mu America ng'omwezi akola $7,000,000 nangamba sina nsonga niyo yabeera wano nga takola nga talina nsonga emuzayo mu America ngagamba nti osobola okubeera wano nononya $2,000,000 kaliya ya Drake yakatandika abadde yakafuna hit ebivulu babitadde nga nembaga zikuba ayimbya $3,400,000 nga weekly Drake ali asobola okuba nti akola $1,10,000,000 olwaleero ogenze Canada olwokuba mukyala monthly ogenda kufuna $1,000,000 yeeyo. Before we go there to decide either agenda or mukyala tubadde tukyali relationship ya Wyke Benda I mean ya Drake ali mpaka records ya Wyke Benda ya musayininga neri lebo yavaayo mu claiming not relationship lebo eyo ejjeto claiming omuyimbi ye yasooka okusayininga Wyke Benda yasooka Drake ali okusayininga Drake ali nafuna Wyke Benda because bali bya company nga bateekamu sente naye nga tebamanyi music watambula so nayiribanga omuntu bwofuna mukwano yes rebo yateekamu sente so nga ye ayiribanga ki omuntu ng'alina mukwano gwakubye hit Wyke Benda namwesibako Wyke Benda namugamba jangu tukole nga Wyke Benda tamanyi nti ono alina contract nebaki n'abantu abalala yakweka Wyke Benda amazima nti already nina signature somewhere yali muyaye from the start of his career oyo omwana yali Drake 24 n'akyuka neyita Drake ali ebiseera byakola n'eri company yali yeyita 24 awo wenyini oyogeddeyo statement nzikizako ekintu kimu natandika okunoonya Drake ali nga tugenda mu covid ngatanana kusayininga Wyke Benda naye nga tanisonga ngayimbamu awaluma nga kubeera olulimbo awaluma ojja kujuka ne kuregi wambuzanga nnyo nogamba olwaki tusibako ekyo ekiyimba nga nze future onkute waliwo byekimu ntambi nembuuza oyo omwana because there are other old songs zinawulirako waliwo wenali ezo ennyimba neziwulirako zigizaga before zigizaga zigizaga yajja after awaluma I think it was his second collab I mean his second song mu mpaka okitegeera nembuuza Drake nemugamba there some old songs nali munoonya nga musayiningisa empapula zaffe zino ezagundi zino zetwaliko okitegeera nangamba ezo ennyimba zeerabire trash music naye omuyimbi ali proud of the music music we yakola ate nga music mulungi omuwulira ayita nkireka kati ate oba oyogedde nti yakweka Wyke Benda sigenda kuwakana yamukweka yes ntambi is there any waliwo etteeka mu music erigaana erisobola okulemesa Wyke Benda kusigala nga akola ne Drake ali lwansonga eno lebo ezze batutte mu kooti because according ku kipapula kyetwalaba lebo ngegamba bagiririre sente anti ekisooka waliwo gye bayita corporate law international ne local lwakuba problem gye tulina mu Uganda nti corporate law tekola olwaleero omuyimbi akuba ekola bukozi ku music ate n'ekirala copyright ekola ku music oba ne ku muyimbi ku bantu byonna ekwataganako era bwegisoma obulungi copyright tekoma ku gundi bw'oba osayinize oli tasayinize music wasayinize naawe omuntu brand otegedde so ebiseera ebisinga wano bwetubeera unprofessional ebiseera ebisinga abayimbi bafuna nnyo public sympathy tojja kwesanga Bruno K Nina Rose basayininga ebipapula nga babitegeera babiraba ne baagala nga baagala kubba record label ojjukira Usage yaliwo ya black market ne babakolera video ne bakolera buli kimu bo baagala kukwata sente bagende bugenzi bwe batyo bachambulemu otegedde so corporate law weeri naye niwe babikolako batandika kumirawo bali abali baclaiminga nti besiba ku mwana baliwa bakola ki otegedde so Drake ali asobola okukwatibwa munnange baba bamwagadde naye olwokuba mukyali mu bino mwana wa gundi tekyali badde bwe kityo kati gwe tubadde togera ku ekyo kino gwe tolowooza
nti ekyo ekintu kyekyadde kiganye gundi kyekyagana bakipende rekale okusigala ng'akolagana ne gundi nempaka no n'okubuuka Canada kuba kati mwe mukuba kya mukyala naye temutunuliddeko Rekali yalabanga competition tajja gisobola because is a copycat singer eyali akopa Moze radio and industry neri competitive byaddala industry neri competitive abaana balya mu voice abali bayimba nga yewe bajja natandika okutyamu nga like nebo banga olaba unknown ngate alaba emyaka gye gigenda ochegede kwa otunira Rekali omulaba nga mukulu si muto so nga okubeera wano mu competition amalagwe kiba beta n'odduuka n'ogenda okula amajago nova mu limelight obudde nga bukyali n'okidduukamu tunulira abalokijja nti babonaabona bonna bali bwe bati akuyitako n'ogamba kale ono yayimbira ki nga wejjusa n'onaku yagenda mu studio n'ayimba kyokka nga liri wakabi so yabyewala n'agamba nti sijja kusobola kuyimba music talent sirina bulungi kanziruke because that is not being oyinza ogamba mbu is talented is not talented naye ntambi kkiriza gaana before even the because Liam Voice by 2021 2025 tulina Drake nanti yali azze naye lwaki yadduka ng'abaana bazze yadduka yata competition si bizibu kubanga Drake ali ne babanga abali bagali bali bagala milioni 10 ze bamusaba ng'asobola okuzikolera myezi 6 milioni 10 nazita gatembaga ngokola buli lunaku ngokola milioni 3 okusho 1 milioni bere milioni 10 zikolera banga ki waliwo abayimbi abazikola wano buli lunaku nga omuyimbi alina show akwata milioni 10 nawo mumanyi palaso okitegedde alina sente meka ku account ye agenda mwezi mulamba n'agamba nti mwezi mulamba ngenda kulina milioni 3 ku account ngateeka ng'azirina azirabako ka Drake ali baba Palasa asobola ku mwezi gumu okukola milioni 3 lwaki Drake atosobola kwa milioni 10 nga wali ozise naye kati ntambi njagala sakala tutunire on the other side of it so to Drake ali he has reasons or many reasons eziri valid okubanga dduka agende ebweru tutunuleko ku issue ya esobola okubanga yamupushing ebweru enebadde syndrome bayimbi be Uganda omuntu najja nakuteeka mu ssente ochegeera eggulo twade twogera ku Liam Voice ochegeera omuntu najja nakuteeka mu ssente n'omala n'omwefuulira tobalizeemu ssente mekazi yakakuteekamu oba afuniramu wa okitegeera lwansonga you have your own personal interests notejjukira byonna ssebo byakukolera nodduka bwotyo anti ebiseera abantu abakuba Drake basobola okubanga batuufu ebiseera ebisinga especially no mu Uganda and professionalism abayimbi n'abasigning abayimbi babeera unprofessional nze kyemanyi nti Drake ali bamuwa contract ku Mpaka Records naye byalimu ebya blood one love blood nekirala ensonga lwaki mu Uganda tubonaabona nnyo ojja kwesanga nti omuntu ali real akwatagana n'abantu ba fakers abantu abatali real abantu nga balina emitima emibi naye nga goli open eri ye nti White Bender yali real eri kyaliwo n'agamba tugenda kukolera bino byonna byamusuubiza n'abimukolera kumbe ng'oli aze kukozesa advantage okuyitawo osigedde and ebyo bye bakola nti bifiiriza ate abala newankubadde it's a wake up call eri bekikwatako nti olwaleero omuyimbi bw'osaninga omwana tomukwatisa kisa osigedde ebyo bye mwagamba swanksimbi nnyo yaliriza Irene Ntale biki ebyo sente zaali za Swank 70 zaali za Irene Ntale bamufuula Irene Ntale nga tamanyi nti ali kifuula nga tamanyi nti alirinya ku nnyonyi bali ne bakwata talent nagipushinga olw'okuba mmwe mulinawo omwana wa gundi biki nga mukuba Irene Ntale mumulize wano John Black recently nga social media bazikute manange bakola bubi balina empisa embi omwana babimuddize bibamumuddiza naye bali bazaawo sente zaabwe tebazizangawo John Black yagula amataka alina emmotoka alina ennyumba akyali mugaga kati badda kumasa mukisa from scratch so tutandike ensonga lwaki music ono tetulina naba investor it is because of buyayi okumpanya nefuta netuma nimwe no industry omwana ajja kujja nino omwana eyajja nankubira nangamba nfunya manager nemugamba oyagala manager ki nangamba Jeff Kirwa golaba nze musangawa gongamba mukufunire
nagamba nyamba nengamba ngenda kutwala nkukwate wa palaso namwandikira olimba lutasabasaba nekyaliwo nga bamuyita Junix omwana bamuyita Jo Wiranda nafuna ne sponsor Omusudani ate DJ Shiu abo bali bayitamu ne Roger bakayitamu bambika nyabo kato osekede bakayitamu buyisi abo gayo owabu bango nti gayo yali Musudani ngamwasen ne bafunamu gayo nafunamu challenge ne bamukwata mu kaabo bweyabera mukomera sente zambu gwako bweyabera mukomera mu mwana n'ekyanga n'atambula mu ne Palaso n'agenda mu shuwa simanyani yagenda wa gundi ono manager Francis wa Francis yes n'adukira eyo wa fresh yes nagoba Junix nakola ki n'avaayo n'agenda mu shuwa nati kali kamukwata kagenda mukozesa kuba yali muwala muto Francis mapadde report waliwo omwala gwe yali akutte bamuyita Zera ngagamba ngenda kumanaging ngenda kukola kyomwala yali amukutte Francis so abana omukozesa bamukulusanya oyo omuwala avaayo atandika kaba because yali tali real singa yali real eri musajja webbangu sawa zino oyo omusajja yakoledde omukyalo omu gwe mugamba mu ennyumba simanyi machini salama yiye simanyi ani mbubibye oyo omwala avuganya Shiba oyo omwala omutegedde ani amukoledde oyo nyumba yoyo gayo Musudani gye bakusibako si yabwe bagisibirako vako nyumba ya Roger Sebo yazimba n'eyokubiri awo ku mabbali eyokubiri eya Roger eri si yabwe tebakulimba Njambi talent right now obeera kubaka tugenda kosa sadekesi ya White Benda yerwane katya because we know is one of the most humble artists that we know akola atya si humble abakazi babandi abatutte bamuka balwa abakazi naye ali humble personality bobanga nanti mu camera naye munzikiza si tali humble kyenyiza okugamba ekisoka White Benda tagwa mu maanyi anti waliwo abaana abali winga okukola nga balina emitima emirungi nga bali open nga bali straight nga bali real yesonyiwe biri tabyerabira akwate music oyo omwana amubowe akasente ka YouTube Spotify ne abanga si yayina gundi abayalocheza akole climb yalinga ku music we bamuteka ku Mpaka Records kwali mpaka ali under mpaka so rate seasons zonna za music we azikwate era n'oluyimba Drake lwaddako ne bwabanga atadde singo nga ali ku YouTube channel ya Lubowe akapige copyright claiming azikwate azibowe paka lwajjawo sente ze tamuleka kuyina ayina bwatyo kubanga banaamuleka bangi abajja okukosa advantage okulowooza nti gundi agenda asooka amukwatemu ekirala baba asobola n'okumuloga asira n'akomewa amuloge because abo be batutira industry omwana wakajja Uganda ekutaddeko erisa George tukubala nti ogenda kukola bulungi amuloge amusiranya akomewa Mukamooli Uganda Mukamooli YouTube channel ogenda maaso subscribing endika kali akapesa Jambi nokubana tutuinda kukola etugambye akatuyiteko wano muganda yene kuitira ngamba katusikaneko wali wa manji tutude mutunyumyemo netambi togwayo osanyusiza neto ngambye mujozi se mujozi okulabye Uganda ekinuma akiri kintu kyageze mu World Cup natulide team ezigeze mu World Cup nga bakoze ebibinja ningamba owandi badde Uganda anange Uganda tugenda ngo mu World Cup kyange beerawo tugenda okiriza nase kisobola tujagendayo naye binje bino kuba nti bikyuka nti politics nti bwetuba tulina okukyusa talent zaffe mu Uganda tulina okutandika okugenda kulwana sporting a real talent nga tuvuddeko okusportinga nti mwana wa gundi ono akolera gundi ne politics atayamba because wano ensonga lwaki emipiira gyaffe gikyabonabona tulina politics mungi nti afuga nti musoga nti gundi nti abazanyi babajja wano eno naye singa tulina obufuzi obwawamu obusobola okutwala obukulembeze mu maaso obw'omupiira obusobola okutwala omupiira mu maaso sports especially football mu Uganda it's one of the most followed whatevers naye abantu ate bafollowinga bide by'abazungu naye kuba mwakafaanani kuli wankubira essimu wali lugo ndaba omupiira gwa KCC buli lwesamba n'oyo Omusudani yani Jeremiah naye nze ndaba omupiira gwa KCC Jeremiah jansule mukwa janzije mukwa jangu tugende tukoledde ebintu bingi jangu tugende tutandike okulaba emipiira gya wano
embeera baawe tugenda okulaba omupiira oba tukomawo era ononya ssente oba oyagala ssente njagala ssente oyagala ssente kati jangu tugenda tunonye ssente nga tulaba omupiira tugende ne Jeremiah kati gompisi ate nze mpagira KCC bayira nange gye mpagira oli awagira oddo mupalaka kale Yuji Mukamooli w'ekyetu tulabiseeko olunaku olwaleero mugende mu maaso musharinge mu WhatsApp groups musharinge ku Facebook buli wamu musharinge tugenda bba tukomawo kuba n'akadde ndaba obudde butandise tulina okubiikinga kafyu kafyu takyaliyo ssebo just twagala kuba anti mmwe mwapapa ffe tukyalaba tulaba tetunaba kuba nti tugenda mu ebyo bye mwagala ogendamu tukyalaba musajja waffe muganda wange DJ Matson kyokola kyamaanyi nnyo mulabyekaawo musajja w'amaanyi nnyo DJ Matson big up on yourself naye tumineko bakyali baffe Uncle James proper nkutumiddeko Nabatanzi baffe abatulaba ku Uganda Mukamooli waliwo Eddie Store waliwo nga buli wosulayo linki babeerayo buli we tubeerako Promise Rihanna Kenzo babeerako mu video abusalaasala n'abuteeka ku status bana babeerayo Uncle Rokan tetujja kuwera Rokan David ne Rokan Media yonna Rokan Media like John abadde nani yakumbuzizaako ani Henry Kisali yabadde Ronnie Ronnie Sweet Sounds musajja wange nnyo lwakuba ndudde omulama sawa ekibuuzi ne tukubakuba ne twagenza okukola nga tubambukiramu jamunonyako akoloni nina emirimu mingi gyegenda okukuleetera talenti ziri enyo mpitirivu nnyo zeetaaga omukono naye Walentrix yaddawo tambi tuve wano big up on yourself tubagala nnyo ne Fletcher nali ne gundi ani twali tukomawo ojjukire wali ogenze Serena sada ngambuuza mwana mulenzi Dan Blaze agamba atya Dan Blaze bamuloga bamuyola ebigere tasobola kuba hiti nga tagenzeko mu nsozi zirina n'abakaga amazzi ag'omusozi n'abaka ebigere naye abazimbe ebyo bakyabikola ntambi tosobola kuba hiti nga tologa oba nga tosaba oba nga tosiyaga ku bibiri ku byonna olina okunoonyaako era byonna bitambuliramu ebyo satanic Yuji Mukamooli ye YouTube channel genda maaso kubanga osharinga we sign out n'enkya tukomawo ate nati tukuwe bye bye mwebale twagala mweraba bye SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.